St.Joseph's Parish Busunju omukolo ogw'ente. Abooluganda baagala mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale gyonna. Ku lunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 6 okuva ku ssaawa 4 tugenda kubeera n'omukolo wano. Kitaffe omusumba Right Reverend Dr. Anthony Zziwa agenda kutugabira ente ziri 12 za mawako nzungu za mata. Tubaniriza ku mukolo ogwo ogw'ekitiibwa. Tugenda kubeera n'omugenyi ow'enjawulo Katikiro agenda okubeerawo nga kitaffe omusumba agaba ente. Mbaagaliza emikisa gy'Omukama nga mutambula ate n'okudda ewaka.